Yebazibwe. Bwetuti wetuze amanya gange yenze Arnold Mugwanya. Amanya gange yenze Arnold Mugwanya kuritsa kya Mukama ndi muweereza wano. Inzize ne family yange yonna ng'ensonga endeese olwaleero kwebaza Katonda. Ngenda kusaba ntwala obudde obutono ddala. Mugwanya Arnold ono gwe mulabe ayimiridde wano najjanga okuyimirira katuuti kano si ye yali ensonga yange enkulu. Nze nali nzize kunoonya mirembe. Nali nzize kunoonya mirembe ng'emirembe munda yange gimbuze. Nga tosobola gamba nti saasoma nga nasoma nga n'omulimu nayina ng'era nnina. Weewaawo ebintu byonna omuvubuka bye yali yagadde okubeera nabyo nga mbiyina naye ng'emirembe sikola ki siina. Ne ntambula ekiseera ekiwanvu ebbanga eddene ebifo ebiyitirivu mu bantu abangi naye ng'emirembe gikoze gitya gimbuze. Naye mu mwaka gwali gwa 2017 2017 nga gwako mwezi ndozo gw'omunaana ne neesanga nga ndi mutundwe. Sisobola kunnyonnyola ngeri gye najja kuba tekyali kiteeketeeke, naye kyenjagala okunnyonnyola buli muntu azze wano yongera okunyweza Mukama kuba mwesigwa. Nayingira mu kifo kino nga teryandagiridde. In fact akatabo ak'okutwala olutalo mu nkambi ya Setaani nze mukwano gwange omu gwe nali nsaba naye ye yakampa. Mukawulirize mukasoma ennyo n'okutawaana neesanga nga ndi wano mu ngeri gye simanyi, naye nayingira mu kifo kino n'ennaku, okutawaana, obusungu, ekiruyi, obukaawu, obukyayi ku mutima. Ne neesanga nga ekifo kino mwe nafuna emirembe, mwe najja ne kyali najja okunoonya. Nalina eddinisa mwe nali nkirabira, mwana wattu kyagaana. Katonda n'andaga oluggi lwe n'abeera mwesigwa. Mu kifo kino we nayingira weewaawo nagwa mu bantu abalina omukwano omungi n'okufaayo. Nagwa mu mikono gya Musumba Tom Mugerwa, nengwa mu mikono gya Maama Justine Mugerwa, nengwa mu mikono gya Musumba Nakamate ne Musumba Vicky. Nze ndowooza bo baategeera kye nali mpitamu ne bandera. Ekiseera ne kiyita, sigenda kuriisaayo, ekiseera ne kiyita kye nali siina mu mutwe ne kituukirira, kuba byebimu ku byali bintabangudde. Mukama nampa omukyala. Mukama yeebazibwe. Mukama nampa omukyala, Mukama nampa empeta, Mukama nampa ebintu byonna okwebaza Katonda bingi. Mukama nampa amaka, ennyumba. Ennyumba tebagizimba mu bbanga eri ku ttaka eritali lya mulirwana nga nalyo lyange. Mukama nampa obuweereza. Mukama ampadde abaana. Mukama yeebazibwe. Abaana bano bonna nga be bayimiridde mu maaso n'oli gwe baleze bonna bange. Mukama yeebazibwe. Mukama ampadde abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Mukama yeebazibwe. Ekirala si kitono okuba ng'olina omuzadde n'ayatula Kristo, n'akkiriza Kristo. Maama wange n'ayatula n'akkiriza Kristo, olugendo lutaali lwangu. Muto wange n'ayatula n'akkiriza Kristo, olugendo olutabadde lwangu. Muto wange yasembayo wali lwakuba maama nga ate ayimiridde mabega. Mukama yeebazibwe. N'ayatula, yayatulira wano. Muto wange yayatulira wano. Mukama yeebazibwe. Taata wange taliiwo, yayatula, olugendo terubadde lwangu. Mukama yeebazibwe. Mwannyinaze omulala taliiwo, yayatula, ali Kenya Nairobi. Ne mwannyinaze omulala taliiwo, yayatula. Mukama yeebazibwe. Mukama abadde mwesigwa kuba munze ndowooza
wampa byonna ebikusa omubiri neneetoololwa abantu abatamanyi Kristo, omugugu guba munene, olutalo luzitowa era oba teweegendereza otendewalirwa. Mukama yeebazibwe. Neebaza Katonda anjagadde, neebaza Katonda alwanaganye nange okunzigyamu ekibi. Mukama yeebazibwe. Omutima omukyafu, omutima omugumu, omutima oguyina ekiruyi, ebirowoozo ebibi, Katonda alwanaganye nange. Nentuuka ekiseera nendowooza nti alabika ndese. Amazima njabulidde naye mwesigwa. Katonda abadde mwesigwa ennyo ennyo ennyo. Nyimirira maaso g'ekibiina kino kyonna nga Katonda ebbanga ddene nga ŋŋamanga okujja okwebaza era nga mpoza naye nga mbuuza ky'ogamba siina kye nkukoledde. Nalina ebintu bye nali nnina mu mutwe gwange nga ŋŋamba oba emmotoka ennene oba obuweereza bwe bunaanywera, ŋŋamba mu kweraliikirira buli kaseera. Naye njagala okubuulira amazima, okutandika embaga oba okukyala ng'olina 3,000 mu nsawo, n'akola okukyala nga nkyala ewa mukyala mugwanya gye bamuzaala, nenkola okwanjula ng'entandika n'emutwalo gumu mu 3,000, nendyoka ntuuka mu mbaga Kristo n'aba mwesigwa, nava mu mbaga nga nfisiza ssente nga simanyi na kye zigenda kukola. Naye nze abagamba ebyo ng'omulimu nayina nga neemalirira ng'omusajja, n'atuuka n'ansiba enjegere ng'ayina kyanjagaza, naye nga kyanjagaza sikola ki sikimanyi. Gubadde mugugu, lubadde lutalo, kabadde kavuyo, naye neebaza Katonda abadde mwesigwa nnyo. Ekirala nampa abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, ng'era muli nkiwulira okweba n'okudedicating abaana oba dedicatingayo, naye neneewolereza ate nnyo. Mukama yeebazibwe. Abaana bange ne batuuka nga balwala ate nnyo, sente siina n'empalapalanya paka we. Neebaza Katonda olw'obulamu bwange. Ye nze okujja emutundwe najja nga nze kwekweka ng'omuntu onaabeera eyo ng'obulamu buganye n'ogamba kojja okole ki weekweke. Naye we najja wano natuuka ne neewaayo nnyo. Mukama nampa ekisuubizo wakati awo mu kusaba. Mukama nampa ekisuubizo n'aŋŋamba ngenda kusisinkanya abantu b'otalabangako mu bulamu bwo. Mukama yeebazibwe. Ne ŋŋamba maybe ngenda sinkana abantu kuba nayagalanga nnyo okugenda USA. Nayagalanga nnyo abantu abali USA ng'era abo benkolagana nabo, era nali mmanyi nti abo abantu bwe batyo bengenda osisinkana. Naye neebaza Katonda nti we natuuka mu kifo kino namunoonya nga ndi serious nnyo, nsaba nnyo nnyo nnyo. Nzijukira nti nze natuula mu kyaki y'abapya okumala omwaka mulamba, nga mbeerayo emisana kiro eno kyaki nga sigiyingiramu. Mukama yeebazibwe. Naye Mukama yannyambira mu kyaki y'abapya. Nenvaayo nentandika nenyingira obuweereza. Ngenda kwanguya. Bwe nayingira obuweereza natandikira mu Sunday school, ebiseera ebyo yali weeri, nga mbeera n'abaana nga ndabirira abaana. Mukama yeebazibwe. Mu baana abo mwe mwajjira omwami ono ng'alina abaana be ne bamusaba nentandika okubeera nabo. Samanya nti nno agenda kubeera muntu wange. Mukama yeebazibwe. Kuba nzijukira mu kaseera ako namutawaanya nnyo kuba nali n'ekyayikyaye ng'ebigambo bye mugamba nga si birungi nnyo. Naye Mukama n'atema ekkubo eritali, teyaganya mizimu gya butafumbirwe bwewaffe kumpamba. Nenzikiriza kuba mu kaseera kako okukkiriza nali nagamba Mukama nti nze njagala ompe omwami ng'agenda kunjagala ng'ate agenda kunfaako. Neebaza Katonda, Mukama yansinkanya omwami anjagala ate anfaako. Mukama yeebazibwe. Ekirala kye njagala obajjukiza, ewaffe nabagamba baatuzaala abaana 16, nze asembayo, embaga eyange ekyayimiridde mu luggya lwa taata wange.
ebyo byonna mbijje mu kunoonya Katonda mu kifo kino nga tebansabira wabula nga mbeera wano buli kye bansomesa nga nkiteeka mu nkola buli ndagaano gye ntegeera gye nkutula era endagaano zaakutuka Mukama n'alaga ekitiibwa kyewaffe. Mukama yeebazibwe. Embaga yange eyaggwa ne ntandika olaba baganda bange bakulu bange nga batandise okwanjula. Mukama yeebazibwe. Nebaza Katonda eyampa taata. Nze taata wange namulabako kitono nnyo naye olunaku lwe nasisinkana daddi nampa haga nangamba my daughter, ndowooza nagamba Katonda ye muntu gwe yali ansisinkanyiza obulamu bwange mbabulirawo we bwakyukira mbiyitamu mangu kuba obujulizi bungi. Banange daddi nanjagala mwekambabulire daddi nanjagala sister wange wuuli akimanyi ngenayo nembaga nze Mukama yampa taata. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Obujulizi bungi. Nebaza Katonda eyampa family. Mukama yeebazibwe. Nafuna omwami ng'ayina family. Maama taata gye bali buli kimu ng'olaba kyonna kirungi. Mukama yeebazibwe. Nekyo nkyebaliza Katonda. Ekya kyesobola kwerabira kwebaza Katonda nti wakati nga nfumbiddwa natandika okuzaala naye daddi bano bagamba nti nagenda nasindika n'amala n'atambula yenze abaana nabazaala nga mba nakazaala ono nga nzizaako omulala naye nga mbazaala bulungi olumala okuzaalawo enti mba njagala fuluma ddwaliro nzire ewaka siina siza